era sirimba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukwano gwange omulungi nkaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe ey'okwanjula n'embaga era nga bampita Sharita mazima wanvu nyambaziddwa Sharita's Bridal World era nga buno obuteteeyi tulina obwaba maids changing dresses gowns tulina gomesi tulina saloon ekola ku bagole makeup byonna tubiina ku Sharita's Bridal World negambe nga tozo nzija Kato Sales Center kakati no tuzze kubeera nga tulina emikolo gyaffe ebiri tulina embaga ya Canon Gideon abantu abo bamanyiddwa nnyo okubeera nti babaddewo n'obulwadde obwa siriimu myaka 25 bakikoze batya naye yo sije tugenda okusookera kuba badde bajaguza myaka 25 sije tugenda okusookera tugenda sookera wali eri emiti ya Nachengeza tulabe ate ba double H Shida ne Shidi bannange beeronda batya omukyalo ono agenda kubeera nga omukyala bamuyita Rashida nga twala omwami we Rashid wali eri mu maka gye bamuzaala beebikiridde bulungi omukyala yanyumye nnyo ebirabo omwami yatutte bingi ate nga bagoberedde amateeka ga scientific introduction katugende tulabe omukolo guno tuva ku Delta TV tukole abatula ku Facebook live thank you YouTube Sharita show mwebale nnyo nebala programu yaffe empya eya mami eyakolamu mwebale nnyo mwebale ddala katugende fenna ekyengeza ku Remitiana nkwagala nnyo Sweetie Malaika, how are you? Zembatendiawo, nandoza kukwe, zimanyi oba nawe bwoli. Omutima gwange gwonna, ululu gumbuguja, ebyo nebyo, kambikuwe, yadde siri bilodi, ngamuzei kamadi, ebizibu we bija, kusaba obingambe, manya bwolumwa, nange mba nnumwa olusinkaba. Ebiganye, call me, yadde ebizibu bija, call me, nja kugirawo, call me, I'll be there. Buli kye weetaaga, call me, ne bwe luba lutalo, call me, I'll be your warrior, call me, I'll be there. Ebiganye, call me, yadde ebizibu bija, call me, nja kugirawo, call me, I'll be there. Buli kye weetaaga, call me, ne bwe luba lutalo, I'll be your warrior, call me, I'll be there. Buli lwantunulira otunuza love looking so innocent baby bano newe bansikasika nze mbalaba kyamuli kuyita kwekoza bya bule boyaka nnyo nawe okozesa ki switi alikwanga ngayani ngachosaba chendeta wendi wosijali zewe nkwata nyweza komi nitakwepo ebiganye komi yande bisibu bite komi ntakugirawo komi uliche wetaga komi newe luba lutalo I'll be your warrior komi I'll be there. Mama yetalanga
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyuse nnyo balaba bassebo ne bannyamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala kujja kutubeererawo. Buli omu wajje Allah kimubalire nga bw'akyagala inshallah. Amin, amin. Tusanyuse nnyo nnyo nnyo. Naffe tusanyuse nnyo komaawo gwe nkumanyi bw'osanyuka ate okaaba bukaabi. Tugenda kukaabira wano bantu nga tetulemesa. Wabaleka mailo nyingi tolina wachamu kwagala kati bali baveko tomana biseera wafuna nze wateba kati manya nti enze bwemba njagadde njagalira ddala era sita. As long as I live I'll fight for you to the end. Yanguwa omusaayi gwesibye omukwano ogumunye taata erinnya nze mulindwa era n'eryokubiri lya mmamba nze Kizito. Gwe Kizito kyogamba nti Sebaana ayagala munzijukiza watambudde naye. Taata mpise buwaya naye nkwolekeza nkokola. Okwepeseza nkokola. Kati obanga wayise naye kibiriza mpola mpola ogende Namayumba naye okoma Namiryango togende Kasenga bakulu gye bali. Wampa taata. Ye boina biwaze nabo bagambe basembere ku Wankakyawo. I wanna take you out tonight. Tuweko vitu mi amor, give me time tonight. Sisabola kulinda, can't wait to meet you out tonight. Ngamba chongamba tuchimale out tonight. Love you forever. Catch that tone shower, baby. Today will be the date, my baby. To where I be. ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة والرحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. Twetambula gweleeta abaana bange abasawo bava eri e Kasana. Tubalamuseeko abo ng'ekyeradde ne musibye mutate bivuze. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bamusawo. Sayinza balaba bassebo. Naffe okubalaba. Sayinza balaba bannyabo.
Eradde basebo. Eradde musawo. Eradde banyabo. Eradde banyabo. Kuliko amakubo. Ate gatumenye. Ageno malongo gatumenye taata. Taata abagenyi bano tusanze balungi naye kikyate. Tusanzeemu omuyoomu. Kasooli wange yafa omusana eggomba. Ekiki? Ye taata tusanzeemu omuyoomu. Omuyooyo omu nga ki ekimuluma? Taata tukozeeko kye tusobola. Era nga bulijjo. Ne tumuwa obujjanjabi obusooka. Naye obulwadde bw'alina. Bulwadde ki obwenneeze empulire? Tungamba coronavirus. Si buno obwa coronavirus. Abeeno bakuwenga omusawo. Bulwadde ki? Taata omuyooyo yalwala obulwadde bwe bayita shida queen. Wangi? Abeeno bamwongedde engalo. Shida queen? Ye taata. Obwo kakati tugenda bujjanjabisa ki? Ddagala ki? Taata tujja bujjanjabisa shida queen. Shida queen. Obula Oluchina oba Lujamani oba Luzayire. Sijja kubisobola ebyo. Mukadde wange. Kati ebyo gombi wadde oba waliwo yakutumye ebibawo. Omugagga gyali abala. Omugagga gyali abala. I see you flexing on the ground with your sponsor, Susanna. I hope you have the night. I see you change your skin color. Yeah, I see you around. I see you around. You want your doctor on your Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Subhanallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taata omwana ono bw'atoola salamu nevayo makhran toyinza kutamuwa ku ssente. Kati nno musaasire. Era oba n'okumukubuziga namukubagiza. Yabadde mendi kubeera ku kaaba. Kolona yamulemesezza. Yamulemesezza. Kamuwa akakadde ka ssente. Basiime. Abaana abo balaba muvubuka. Ye mukadde wange. Abaana bange abo. Alhamdulillah buli lugoye lwe bambala tebeeyazika. Taata amalaba ezo ziraba ze bambadde olujja olulabika ssente. Tewali n'omu yageyazise. Temutagoberera. Togamba yagoberedde bugoberezi. Jangu. Kakirabe. Mukadde wange tukulembeddwamu taata. Ye. Abeeno ne bakkiriza mboogerere. Era nkulaba. Bwe bugalo bwe bwempulira. Bwe natuuse wano ne bampa akazinda byalo. Yo waaye. Mukadde wange. Simanyawo babeera mitala w'amayanja gye bavudde. Ati wamma yatugamba okukwata mu ngalo nozikubamu. Mukadde wange. Ewaffe tulina omwana eyawezezza eggulo myaka 18. Ye. Naye bw'agiweza. Ye. Ate ng'ewaffe twakwata nnyo hadithi ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Abe wange musalire nabbi. Egamba nti ya maashara shababu man istatwa aminikul libaa fayatazawwaj. Omuntu bw'abeera ng'atuusizza esaanyizo. Tukkiriza ensonga. Abekusiiba. Togamba badde asiba ekisiibo kitali kya Ramadhan. Ku imaani eri ewaffe eri abadde mu kusiiba kwereere. Allah musaasidde. Naye buli kintu Allah yakiwa omulimu gwakyo. Ne bamalayika buli omu alina ogwabwe. Kituufu. Taata wano mu maaso go siina buyinza ogera ku nsonga eyo. Eriwa. Okujjako nga waliwo agigambye eri gye ndeese mu hadithi. Omumanyi ng'ali buuye eno. Taata kuliko ne aya nayo ngikuwe. Giwogere. Kuba imamu awulira. Fanikeho ma twaba lakum minan nisa. Nevuunula. Mulonde ababanyiriridde mu bakyala. Abakyala abali eno bannange n'abali eri. Lwaki tetukuba mu ngalo? Taata ntya kwogera nsonga eyo. Lwakuba agiinako obuyinza ali buuyo obwo. Ng'omumanyi. Taata amannya mangi. Okugeza.
Mwanyina nnyo. Oyo mwagala nnyo. Akukomba enziro ku mugongo. Oyo gw'ogamba. Kyami wabiri. Weesimbire waawo akatiiko. Singa yali musajja senga taata. Era ky'obukola. Dayo. Taata yaŋŋamba bwe ndijja wano bwe nti. Ye. Olituma mutabani wo katuma muvubuka. Mukadde wange. Ozije ku mutwe n'oteeka ku kibegabega. Omwana wa taata. Omwana wa mama. Abagenyi abo batuuse dda wano ne bagamba nti gw'ogenda okubajja ku mugwa. Naye sooka obatoolere ku salaamu ate wasweka joji w'ebibuuzo ng'ekyeradde ne musibye mutya nga tebibuzeemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naffe senga. Eradde nnyo senga. Amiina. Tata senga tusibye bulungi. Naawe otulaba. Wekomeraawo. Abagenyi abo bagambye nti go bamanyi. Ddala kituufu obamanyi ffe byaffe wano tubikola mu lwatu era mu lujjudde. Abeewaffe ne bongera engalo ez'omuyiika. Abagenyi bonna bamanyi naye mulimu omu gw'osinga okumanya. Taata awo senga watuuse wennyini. Babadde ki? Bagamba engalo ensa ziwoomera nnyini zo. Senga obugalo bindi bwombuleese munnange. Tomuwe embuzi. Ebbaasi zo nzitya. Taata ati yakkaki. Yakkaki? Kale kanjira ngoma. Omwana wa maama. Sibaraka mu buli nsonga. Alhamdulillah. Ensonga zonna ziri taratibu nga mmere ya muceere. Tesiiga masanda. Wangi? Kyogamba nti oli wamuyinga olya. Tesiiga masanda. Kati muvubuka. Mukadde wange. Kyagenda okukola. Yesebo. Mwanyinaze omuwulidde. Mpulidde taata. Kyajja mundagira mu kasolya. Kati kyogenda okunkolera. Mpulira bibyo mukadde wange. Yewe banaamala okumuzzaayo. Yesebo. Bagenda muwa entambula. Yesebo. Ojja kumbalirayo mayiro 6. Yesebo. Zojja okutambula. Amiina. Okutuuka mu kasolya gy'agenda. Taata ezo nzirina. Taata enkula y'omutwe. Yokuweesanirira. Anti omulaba. Nange mulaba. Atambula ssente. Uganda nga omwana tazaalibwa masanganzira era bwe kubaleeta wano mu kasolya waliwo ebyekuso ate ebirina okukolebwa wano mu kasolya. Taata nze ndi kazindaalo naye gwentembeeta amannya ya Rashidi eryokubiri ye Ssenfuma. Musajja oyo abeera muzzukulu wa Gabonga ow'Emmamba. Omusajja oyo taata kitaffe ye mulongo Waswa Asumani ow'Emmamba era zikyamukubira enduulu. Ssenfuma Rashid musajja wa Mmamba kati mbikulira ku kundi. Taata obuuyo obwo mukadde wange ye omugenzi Musawo Rahma Naamala. Nja kwogera bitono eno libeera kkobe. Babyface takumikaha samanyira kwelalikirira stress za love
waliwo byesamanyira bambyo nonsonyiwa era nga sisobola kubitegeera nze waffe sibimanyi ti omukazi afumba ne mujja we ekyewaffe battabu kizira n'okutta kitta okujjako abasajja obutamatira yoni bagononyaki laba emaali gyotutte laba omulimu labalaba laba housing ayogera obumwanga gamaga laba omuntu labalaba laba ekyengera kya mungu zaideko kala yange eno nakyo beauty ekikyotalaba baby face tekumikaha somanyira kweraliikirira stress za laavu sizisobola ebimu kubikumyeganyirira obonjagala nkakasa tizemube byakunumyaga ntunulira aliyo netegereze nakyamawa okujjako ettaka lino lyeddinyeko ndi mukazi awesa ekitiibwa nowozanawo ndaba ononkwata obulungi togenda kwejjusa ogenda kutandikira mu magoba naawe weewuunye nanti okwagala kiba kitonne abatakirina tebabisobola ono kishanane ng'otuzi twetimpa ulutu ulututu ng'otuzi twetimpa ulutu ulututu ng'otuzi twetimpa ukadiba emikono nga bwe batuyita tuyita babiri tubasaalita abateesi ulututu ng'otuzi twetimpa n'abo bali balowooza nti twekoza kale nammwe mwekoze ulututu ng'otuzi twetimpa ebinyuma biri nakyo nga munno omwagala nnyo ulututu ng'otuzi twetimpa nga bimweyagala gyebiri nga gyebiri nga gyebiri ulututu ng'otuzi twetimpa okyalaba okwanjula n'embaga